okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa omulabe waffe wa 3ABN television, twebaza Mukama nti atukomezaawo n'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogwa Gatonnya oba January. Nzikiriza nti Mukama akyatuleseewo olw'ekigendererwa era nzikiriza nti kigenda tutuukira mu bulamu bwaffe bwe tubeera abeesigwa. Nkwebaza nnyo kubanga weewaddeyo kufisangawo akadde okusoosowaza Mukama naddala mu budde nga buno, budde obusookera ddala. Gamba n'obanga Mukama omuwadde ekifo ekisooka, kakasa nti kyokola kiriko empeera ennene mu maaso ga Mukama era agenda kukikubalira. Era nyongera okutegeeza nti olw'obulungi bw'omulimu guno ogwa Avento Media, tukusaba Mukama wabanga alina omukisa gwakuwadde ogw'enjawulo, sobola okuwagira obuweereza buno ng'oyita ku nkola eya merchant code, era gw'alina ennamba ya Airtel, ennamba yaffe 43975 awo oba osobola kubaako engeri gy'oyambamu omulimu guno okulabika nga gugenda mu maaso. Naawe munnaffe alina omukutu guno gwa MTN, osobola okukozesa ennamba eno ya merchant code 83 ng'amannya Avento Media Limited. Era mu bufu bwe bumu obanga olina essimu zino ezaffe ezaseereza, sobola okufuna ku Avento Media app ng'ogenze mu Play Store, sobola okuba ng'ogiraba. N'aba iPhones sobola okugenda ku Apple Store okulaba nga nsonga zino era naawe ozigoberera ng'oyita ku Avento Media app. Saa Mukama akuwa omukisa ng'olaba era ng'ogoberera obuweereza buno. Era nsaba twewombeke tusabe nga tugenda otandika ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero. Omutukuvu Ayi Mukama omulungi, otuwadde obulamu nate otuwadde omukisa kubeerawo ku lunaku luno olupya. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ajje alungamye ebigambo bino binaatusobozesa okukula mu mwoyo era ebituteekateeka olw'obwakabaka obusembedde. Beera n'omuntu yenna atulaba omuwa omukisa olw'okuwaayo obudde kugoberera ekigambo kyo. Nsabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Engeri y'okusigala nga tosagaasagana. Ekigambo kusagaasagana simanyi oba okitegeera bulungi nti omuntu asagaasagana ye muntu atateredde, ne weesanga nga asobola okuba ngadde eno ngadde eri, kwegamba nga si mumativu, tateredde mu kkubo limu, nga onalaba omutamiivu nti tasobola kutambula busimbalaala era omulaba nga agenda awanuuzaako eri n'eri. Edda baatugambanga nti n'ab'embaliga nti otambula kinaayiza ng'ow'embaliga, kugamba ow'embaliga naye tatereera. Abo nabo basagaasagana. Nolwekyo leero tugenda kulaba engeri y'okusigala nga tetusagaasagana mu by'omwoyo, era tugenda mu maaso n'ekitabo kyaffe ekya Zabbuli. Waliyo ebigambo ebinyuvu ebiva mu kitabo kya Zabbuli eya 21 olunya olwokutaano paaka olw'omusanvu. Agamba nti ekitiibwa kye kingi mu bulokozi bwo, ekitiibwa n'obukulu obimussaako, kubanga omuteekawo okuba omukisa omungi emirembe gyonna. Omusanyusa essanyu mu maaso go, kubanga kabaka yeesiga Mukama. N'olw'ekisa kyo ali waggulu ennyo tasagaasagana. Nsonga munjibidde obutasagaasagana. Ti Dawudi mu Zabbuli zino ayongera
okulaga obwesige bwe eri Mukama omuyinza w'ebintu byonna. Ti Dawudi yali yategeerera ddala nti ebikulu byonna n'ebirungi biva eri Mukama Katonda, kubanga nti olw'okuba nti atuwadde emikisa mingi, olw'okuba nti atuwadde essanyu emisana n'ekiro, lwaki tuba tusagaasagana? Nti singa otegeera nti omuntu ono yakuwa ebirungi byoyagala, lwaki ate oba omuvaako n'ogenda ku mulala? N'olwekyo Dawudi ensonga eno yanywera nnyo mu bulamu bwe, era yamuviirako obutasagaasagana ng'ategedde nti Katonda olw'ekisa kye amuwadde ebikulu bingi omwali n'okuli obwakabaka, n'ategeera nti si maanyi ge, si kutegeera kwe, wabula kisa kye ekya Katonda n'okwagala kwe. Nti waliwo ekyuse ekya Bayibuli NASB nti ekigambo ekikozesebwawo mu lulimi luli olw'aba school fees kye bayita loving kindness tikitegeeza ekisa. Weewaawo Oluganda luyinza okuba telukijjeyo bulungi, naye nga kizito nti ekigambo kino kye kyawa kabaka obutebenkevu n'aba nga tasagaasagana. Nti w'otegeera nti Katonda akwagala mu kwagala okutabangawo. Mwandiisi gwe njagala ennyo mukyala Ellen White yagamba nti Katonda waba akutunuulira mu nsi, akutunuulira nga ggwe wekka ali mu nsi. Kigambibwa nti tuli bantu abasukka obuwumbi 7. Neteebereza nti Katonda waba akutaddeko eriiso, alabira ddala nga ggwe wekka gw'alina okuwa buli kye weetaaga, ggwe wekka gw'alina okulaba nga akuuma, ggwe wekka gw'alina okulaba nti ofuna ekyokulya n'ekyokunywa. Kikulaga okwagala okusukkulumu okusinga ffe okw'abantu kwe tutegeera. Totutegeera ekyo, lwaki tuba tusagaasagana? Bangi bagonjiza ebintu bingi nga banoonya essanyu, bangi beeraguza nga balowooza nti oba oli awo gye banaafuna emirembe n'obugagga, naye kyewuunyisa nti ate bajja ebizibu bingi. N'ekyo muganda we mwannyinaze nkusaba nti eyo gendayo, naye ng'okimanyi togenda kufunayo mirembe, ogenda kusigala ng'otambulira mu bulamu oba obutali bumativu emirembe n'emirembe. Naye wonaategeera ensibuko y'emikisa gyonna, ojja kuba nga tokyasagaasagana. Nti ekigambo kino kivunwa mu Lwebbulaniya mu kigambo ekiyitibwa hesed, era ojja kwesanga nti mu ndagaano enkadde yokka tukisangamu emirundi 200 nga kitegeeza ddala okwagala okunywevu. Basebo ne bannyabo, okwagala okwo okunywevu mu bulamu mwekuli. Yobu yagamba nti newankubadde nga nzita naye nnaamulindiriranga. Nti wakati mu bizibu bye tufuna, wakati mu kusoomozebwa okw'enjawulo, osobola okuyimirirawo n'ogamba nti Mukama Katonda sikuta. Tujjukira bajjajjaffe abaza ekkanisa eno obujja nti baba bakola ebintu bingi ne babookya, naye nga bayimba ennyimba ez'okutendereza Mukama nga bo bamativu nti Katonda waabwe ali wamu nabo, kubanga era mu kigambo kye yatugamba nti ne munaayita mu muliro ne munaayitanga mu mazzi nze naabeeranga wamu nammwe. Ebigambo bino bya ssuubi, ate abyogera talimba, wa mazima. N'olwekyo lwaki tuba tusagaasagana nga tunoonya amagezi awalala? Nti singa okwagala okufaanana bwe kuti kwe twali tulina eri baganzi baffe, eri abaagalwa baffe, singa nze nkakasa n'obwenzi tebuliiwo. Ne basebo ne bannyabo olw'okuba nti abantu tetumatira era tusigalamu n'okukunkuna okwo, ne weebuuza nti omuntu kikyanoonya. Naye nga Katonda ayagala abantu abeesigwa basobola okuyimirirawo mu mbeera yonna, ne tuba nga tetusagaasagana mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, era n'okuba nti tunyweredde ku kigambo kye. Nti Katonda okwagala kwe, nti ate akuwa nnyo eri abo abantu abeesigwa.
nti newankubadde n'abatali beesigwa bafuna emikisa naye waliwo emikisa egiterekeddwa eri abo abeesiga Katonda. Ekyo gya njawulo si gya buli omu. Mu Bayibuli mulimu famire ya Laazaalo. Tubamanyi bulungi nti Yesu yagendanga n'awummulirako eyo nti baali banne nnyo. Era omuwandiisi agamba nti tekyewuunyisa nti lwaki ekyamagero ekinene kye yasinga okukola ekyokuzuukiza Laazaalo yakikolera bo Maliyamu ne Maliza, nti olw'okuba baali bamuwadde ekifo mu bulamu bwabwe. Okwagala okutasagaasagana. Nti bwe tuba twagala okwongera okutegeera ensonga eno, tuddayo mu ndagaano enkadde. Waliwo nabbi wa Mukama gwe bayita Koseya. Nabbi ono yakola ebyafaayo ebyokgenda n'awasa omukazi omwenzi, naye nga teyakikola mu magezi ge ye, kubanga omulabe waffe osobola okugamba nti nange kitegeeza bampadde ebbeetu ngende nsange bannyinaffe abo betusanga ku makubo ntwale butwaza. Kino kyalimu omukono gwa Katonda, nti Katonda yalagira Koseya ogenda atwala omukazi ono omwenzi. Kyewuunyisa bannabbi bedda Katonda yabatumanga ebintu ne weewuunya, naye baali beesigwa ssebe ebintu bino baabikolanga. Nti naye omukazi ono nti we yamuleetanga mu maka nga wayita akaseera katono ate n'addayo. Katonda amugamba nti ddayo omukazi oyo omuggyeyo. Ekyo nno kyali kifaananyi kya kkanisa. Ti kkanisa ya Mukama emanyi okutagala mu mbeera efaananako bw'etyo, ne tukomboza ebintu bingi, ne tukola ebitali bya butuukirivu bingi. Ne Katonda waffe tatulekangako n'agamba mbatadde, wabula ate ffe abongera oteekawo olukonko newankubadde nga ye agezaako okutukomyawo. Tekifaananyi ekya Koseya okutwala omwenzi kye kifaananyi ekimu ku kiraga okwagala kwa Katonda okusukkulumu kwaleeta eri obulamu bwaffe. Newankubadde ffe Katonda tumwegaana, tumuvaako, ne tumukola ebitali bya butuukirivu bingi, ate Katonda asigala atwagala. Era kyava agamba nti ye Katonda tasanyukira mwonoonyi kufa, wabula ayagala buli omu atuuke kwenenya. Kyokwagala kwa Katonda tekwenkanika, tosobola kutegeera n'okumalayo. Katonda engeri gy'akolamu ebintu yeewuunyisa nti Yesu Kristo yajja ku nsi kuno yabeera n'abantu ensi be yali yavaako, abasajja abawooza abaali bamanyiddwa okuba ababbi bakkondo, ng'ensi yonna yabakyawa. Ne Yesu yajja n'atabagana nabo bulungi nnyo. Yesu n'agenda n'abeera ne bamalaayo, omukazi eyalina eddiguli z'obwenzi empitirivu, Mangadaleena, oyo naye nga wa kinywi. Teyakoma okwo, n'abasajja abagenge ensi be yali yaboola, ng'abantu batya okulaba nti babasiiga ebigenge era nga bakkiriza nti abantu abo si balongoofu, ate ng'abeera nabo. Nze simanyi eyo gy'obeera abantu abafaananako bwe batyo osobola okubasembeza mu bulamu bwo. Olina okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Ffe nno tuba n'abantu mu famire zaffe ng'abamu tubeegana n'obbeegaana olw'okuba nti oba oliawo teyakula bulungi, oba oliawo omutwe tegukyakola bulungi, naye tubeegaanira ddala. Ne Mukama Katonda agamba nti be bantu bange, sikwatibwa nsonyi kubayita baganda bange. Kyo nno kyakulabirako gye tuli, okusembeza buli muntu mu mbeera zonna z'alimu, kubanga ffe tutambulira mu buufu bwe buno obwa Mukama waffe bye yakolanga kitukakatako ffenna okukola bwe tutyo. Ti Dawudi yalaga nti okubeera n'enkolagana ey'ekika kino ne Katonda ali waggulu ennyo etuleetera okuyimirira ne tutasagaasagana. Tijje tukoma okusemberera Katonda, Katonda atugabanyizaako ku butuukirivu bwe. Katonda atuwa amaanyi tusobola okuyimirirawo
ne tuba nga tumusiigidde ekifaananyi ekirungi eri abantu abalala ng'omuntu waatulaba alaba Kristo. Muddu wa Mukama Pawulo yabagamba nti nze mundabireko nga nange bwe ndabira ku Kristo. Simanyi oba osobola okuyimirirawo n'ogamba abantu bakulabireko. Kino kyakusoomooza. Musajja omulala nsoomoza ye Danyeri nti baagezaako kunoonya ensonga yonna naye ng'ensonga tebagiraba. Samwiri yatuuka okubasiibula n'akola sipiiki ye yasembayo n'abuuza ani gwe nali nyaze, ani gwe nali nvumye, ne wabulayo n'omu. Katonda nno kwe kuyita ffenna kwatuyita. Kubanga eri mu Yakobo agamba nti Dineriya yali muntu nga ffe, naye yasaba emyaka 3 n'ekitundu ne wataba nkuba, ate era n'asaba eggulu ne lireeta enkuba. Ekitegeeza nti ebintu bye tusomako bino si bya ngero. Ebintu bino bisobokera ddala eri omuntu eyeewaddeyo okukozesebwa Mukama Katonda. Nti obulamu bwaffe tubuwaayo okubeera obugonvu eri Mukama Katonda, agenda tukoleramu bingi n'okusinga ffe bwe tulowooza. Titujja kukola bingi nnyo ensi ejja nakwewuunya. Naye olw'okuba nti bambi tuseeseetuse tukyawa budde ekigambo kya Katonda, twesanze nga tuweebuse mu bintu bingi era nga tuziŋŋamye nga tetukula. Simanyi oba n'omwana n'omuzaala mwaka ku mwaka ng'ayavula, simanyi oba musanyufu nnyo. Kyonzikiriza nti tekiwa ssanyu. Wabula oyagala olaba omwana wo ng'ava ku mutendera ogumu, azaalibwe, ayavule, atambule, akule, atuuke n'okuwasa omukazi ogambe nti kikyo Mukama kyagala naffe mu bulamu bwaffe. Naye ojja kwesanga nti tuli bantu abataagala va mu kifo, ate twenyumiriza ne tulaga nti tulina emirembe mingi. Tetwerabira nti bwe tugaana okutambula nga Mukama bw'ayagala tufiirwa ebintu bingi. Kyo Dawudi yakitegeera. Tetusaanidde okusigala nga tulowooza ku lunaku luno, ku kisa kya Katonda kyatulaga nti Mukama atukwatibwa ekisa mu bintu bingi. Olunaku lwe twalabye nti Katonda atuwa emikisa mingi egy'obugagga, egy'amaka, egy'emikwano, egy'ekkanisa. Ekyo kyonna kisa kya Katonda. Tolowooza nti oli mulungi olw'okuba nti wanyiikira nnyo okusoma ebitabo, nti olw'okuba wakeeranga nnyo. Tolowooza nti oli mugagga nti olw'okuba amagezi wateekamu mangi okufuna omulimu ogwo. Wabula kisa kya Katonda, kubanga era bangi abakolanga ggwe naye nga tebali bulungi. N'olwekyo tusaanidde okuwa Katonda ekitiibwa n'obutasagaasagana, kubanga y'ensibuko y'ebirungi byonna, era Katonda ye mwetegefu okusanyusa mu bulamu bwaffe. Nti obulamu kituufu bukaluba. Kakasiza ddala naawe oleze ku bingi. Bwe tuyingira mu nsi muno tulaba ebintu bingi, era bannaffe bajjajjaffe bo baagamba nti ennaku ziraba muzaale, nti oyo ataazaalibwa yatagenda ziraba. Naye obanga oyingidde mu nsi muno kikkakatako mu mbeera yonna. Abooluganda twayingira mu mazina g'enkima, mukira gwino otukoonako. N'olwekyo we tuba nga tetwenyereza Katonda tugenda sagaasagana, tugenda kuterebuka, kubanga omulabe Sitaani yasigala aweesa ebitunyigiriza, ebitwenyisa emitima. Abantu basula bekejjana, abantu basula balowooza kino nakiri, abantu basula mu mbeera ezotalabanga enzibu. Naye Katonda ayagala tubeere abantu abanyweredde ku ye, kubanga Katonda byonna abimanyi era byonna biraba bye tuyitamu, teri kimukwata nga kyambika. Dawudi yategeera ebigambo ebyo, ye n'aba mumativu, n'asigala nga ku Mukama kwatava, n'asigala nga yeesiga Mukama, kubanga akkiriza nti buli kimu ekijja teri kiwaguza nga kisuza okutegeera kwa Katonda. Kyenva nkusabira omukisa gwe gumuganda wange mwannyinaze, era nga nange neesabira Mukama ampe okumunywererako
ku lwazi olwo kutuba tunywerera olimba lugamba nti Mukama lwe lwazi lwaffe nti tagenda kusagaasagana naye takyuka. Era naffe ayagala tubeere abantu abatakyuka abatatwalibwa miyaga gyonna, wabula tubeere abantu abatasobola kutwalibwa kintu kyonna, kubanga emirandira gyaffe gisimbiddwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era mukusabira omukisa gwa Mukama nti wonanywera ku Mukama Katonda ogenda kusobola okuwangula ensi eno. Wonaamunywererako obulamu obutaggwaawo bugenda kuba mu ttaano. Nolwekyo nywerera ku Mukama Katonda era anaakulabisa ebirungi. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Tujja kusaba. Omutukuvu Ayi Kitaffe omulungi, Katonda omulungi, Katonda w'ekisa n'okwagala, Katonda eyaliwo era agenda okubaawo, tukwebaza nnyo nti oli Mukama Katonda atakyuka. Ffe abaana b'abantu tuva ku mulamwa, tukola ebintu bingi bitali bya butuukirivu, naye Katonda ggwe osigala otuyita baana bo era ng'oyagala tutereeza amakubo gaffe, kubanga tosanyukira mubi kwono omubi kufa. Kyenva nkusaba osobole otulungamyanga, oleme okutuggyako omwoyo Omukama, kubanga tukkiriza nti tugibaako omwoyo tukyasigaza ssaddaaka ndala yonna Mukama. Beeramu naffe tutuuke kwetaaga kwaffe kwonna Mukama. Tubeere abantu abatasagaasagana, abakulembeza erinnya likkulu tuligulumizenga, tuleme odyogeza nk'obubi. Saakyo n'okwagala kukyongera okubeera naffe, kubanga nsabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Nsaba Mukama bawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.